njegomba, ndaba South Africa njegomba, Kenya nayo gye musinga okwegomba buli omu gye yegomba. Zakyuka zitya na dialogue. Ninjaga tunuliye ensi ezikyuse ne chaos zibadde zitya. So nze shama ndi team dialogue unless when all avenues are blocked. Ninze ekimanyi tibasobola okuteesa. Nze unaleta ideology eno unaleta ye nga wekyali Syria. Era we Syria we yakera ku macha ne yefuula. Okitegera? Woni we yakera ku macha Syria ne yefuula ebyaddirira mwabiraba. Kitegeeza nti Assad yeke nyini ya blocking avenues ze bali bakoze ki? Ze bali bateesezaako. Assad nazi blockinga. We yazi blockinga ekyaddirira mwakiraba. Balwanidde emyaka 11 kwa batandika okulwana noza jali akaluluka 2 gumu we batandikira okulwana. Then we balwana bamuwangudde Assad mu 2 nenga bali ba players abali mu endagano kubanga endagano eno bagitula mu mwaka gwa 2005 bagituliramu. Era Assad bamuwa time okutereza then nategeka akalulu ka 2011 ate olwokubanga alina influence ya Russia era yefuula then nga balina kulwana. Okyegera ekintu ekyo nga balina kulwana. Kati dialogue zisoboka kubanga net system babeera bagitaddeko pressure. Essaawa eno nkugambye ebigenda maaso tourism industry bagiteeka ku ttaka abasajja. Okyegera bali mugiteeka ku ttaka era ensesembi etubulokinga ye Israeli. Musobola obikeberako Israeli etubulokinze era egambye teryali bannayuganda kuyingira Israeli batubulokinze. America yatubulokinze, Europe etubulokinze. Kachirikiza nti ebintu bino bina bibakola bigenda kutulemesa ki? Bigenda kuwa industry. Essaawa yali onjagala okebera $, eyimiridde etya? Kebera $, olabe weyimiridde. $, egenda mu 2008. Oshigira wegenda egenda tuuka ekiseera nga egwiridde ddala. Nagamba nti buli bwolaba nti $, eyambuka bweti ku shilingi omanya sente yaffe eri mu kugwa. Okitegera ekintu ekyo. So teri atakola dialogue. Buli omu ateesa n'ekisinziira anyigiriziddwa atya. Buli omu ananyigirizibwa ajja kuteesa. Then we kinaagaana tugenda kufuna ekintu kye tuyita domestic uprising kubanga ki bino ebintu ebituukawo yo government ebiteeka ku system. Bino ebintu ebituukawo buli we baginyiga ng'ekwongeza emisolo ng'ekwongeza ekyo kye baakola waki owa Sudan baamwongeza ebintu ne birinya paka we yatuuka n'ayongeza omugaati nti n'omuntu wa wansi asembayo yali tasobola kugula ngano ne bagamba nedda baba kisusse katusituke. So ye bamunyiga akunyiga kati kyo kye kiriidinga ku uprise. Oba se kyo ye waawulira nga anyigiriziddwa ennyo ate nga ne people power agitya then kye kikuliidinga ku dialogue, not negotiations but dialogue. Kategedde akampu ako. So saka tubeere confused. Ekintu ekitasobola kugendamu ekya give, what do I give, what do I take ezo bazita negotiations. Wabula dialogue mubeeramu pressure, mubeeramu forces, other forces ezipushinga the system into dialogue, eziba pushinga into dialogue. Musigere ekintu ekyo abantu banyigadde obusungu babulina naye tebannafuna kibasitula. Kikyensonga bakinze wano nabagamba ze ku Infinity Class tompulira nga ngamba abantu kusituka. Ebyo nze sibyogera. Lwaki? Nze mmanyi nti omuntu at a certain time muti agenda tuuka yeetamu. Then waneetamwa agenda kusituka. Okitegera? Zino revolution togenda kukwata kizindalo bagambe kakati bannange musituke. Era tulinze nga 2 njagala kulaba amaanyi g'abaana ba social media nga 2 tulabe shutdown eno weenaabeerawo. Kubanga kweno stage kyemanyi nti foreign policy ne domestic policy zina kutambulira mu line. Essaawa eno weebuuze ekintu ya shutdown yakirese yakijjeewa nga tulina political prisoners. Tukirimu amnesty report. Amnesty report yafulumye ng'egamba political prisoners bateebwe bonna. Abalina emisango baleetebwe mu kkooti. Ekintu ekibadde kirina okutambula ne internet kubanga kweno stage ya government foreign policy ne domestic policy bina kutambulira mu direction y'emu. Oshigera
kati ekintu kye tulina mu foreign policy bw'oba otunuulidde amnesty report eno ng'ogitunuulidde ne mu domestic policy kye tulina ffe bannansi tulina kubanja ba political prisoners system ebatuwe kubanga ne foreign policy kyegamba they are demanding ne foreign policy kyeriko kakati ate mmwe mugenze divergent mwina amnesty report ate muleese simanyi economic shutdown kati n'ogamba kakati bano banna Uganda bategeera lwakumeka okitegeera ekintu ekyo bategeera lwakumeka so tulina okwetegereza nnyo ebintu bino especially at this stage is very delicate nnyo si yakukuraminga ate si yakuwuukira we have to understand shaping ya policy eno eri etya ekola ddi so sife muntu keera kumacha n'aloota ekirooto kye najja n'akikubira ku mmeeza nawe olwokubanga okyaba kiri mu direction yo n'ogamba nti nno kankole ki kambuukire It is about understanding the revolution. Yes, dole ete ekyeyongera ekyalinnya dole ekyalinnya yo temutya katandika butandisi Israeli naye etuggadde era naye genda gaana abantu bayo kudde Uganda kitegeeza nti era sente ng'ekendera mu dola ate ebintu ebyo ekibirinyisa abeera bagala kujjako sente bakujjako sente ezi original bazikujjako kuba sente senga bakuba ebicupuli bigenda kwanga tebikozesebwa mu international trade tebikkirizibwa kati bwe binakuggwako nga bazikozesa nga babiguze jjukira dola nesigala ekyakola ki ekyalinya olunaku olwaleero esente y'Esudaani bweti bwegula kansooke njibalageko ko waneno kasampolo kansooke nkulage ku sente ya Sudaani ogirabe nga bwegula then otegeere wa we tutuuse ne economy we tutuusiza kubanga mugambye tugenda mu economic crash kanjikulageko katono nnyo njagala tunuulye Sudanese pound ogiraba yiyawo yeyokunanga ova wansi Sudanese pound ye namba 4 ngo ova wansi ogiraba yiyawo ogirabye Sudanese pound yeyo izo sente zebagigula ozirabye zebagitunda ogirabye tebakyazigula naye ate bazitunda ozirabye kakati ogirabye ekyo kakati ndowooza kyenkusomesa otandise okukiraba kati ndowooza kyenkusomesa okirabye nabugamba ffe batuyita ba infinite class ogirabye egula 0 tebakyagigula bagitunda 2 kitegeeza nti yes kyolabye kyekituufu kyekyo kyolabye tebagigula ya 0 kati eri Sudan olina okubeera n'omugugu wa sente bwe guti nga munene okitegera olina okubeera n'omugugu wa sente bwe guti kuba tebakyagigula wantu wonna okitegera ekintu ekyo tebakigula wantu wonna kati eri ewaabwe olina okubeera n'omugugu wa sente Uganda senge n'atuukaawo gavumenti eba ekyasobola okukontrolinga gundi eyo eba enaasobola ogikontrolinga kubanga Sudaani ekituufu kiri nti tebakyalina ki Sudan tebakyalina sente balina kati bipapula okitegeera ekintu ekyo balina bipapula kati gwe olunaku olwaleero olangirira economic shutdown okoze otya gavumenti okugituusaawo Sudan weeri olyoka olangirira economic shutdown okitegeera ekintu ekyo so nabagambe tuve mu kulaminga ebintu bya revolution bino ayinza nakugaa nti ebintu byenkusomesa ogenda birabako okitegeera ogenda birabako 0 ate si mu Uganda yokka buli woogenda sente ya Sudan egulwa 0 bazirina ne bakugamba nti bagitunda tu bagirina ne tebagigula kati wogenda mu Sudan economy gapapula bwe gati so tebakyalina sente balina bipapula kye batambuza kati senga gundi ensi etuukaawo kitegeeza nti government tekyasobola kukola ki tekyasobola controllinga kintu okitegeera ekintu ekyo kiri Apple we do it better than them that is why they hate us
Okitegeera ekintu ekyo nze nakugaa nti ebyenkusomesa obiraba era n'example nzikuleetera nga ziri live. Nkuleetera example n'oziraba live example kubanga ffe twasomanga theory tusoma ne practical. Bwe nkugamba economic crash ekyo kyentegeeza we tulaga. Once upon a time ne sente ya dollar bweto ne sente ya Sudan bweto bwe yalinnyanga. Bweto yalinyanga nga bagamba Salva Kiir entebe gitenga Salva Kiir abagamba musaaga mujja kumpalula. Kati sawe no economy takyagirako control. Tagirina. Sente baze yalira bwe yali zibaze ebikka. Balina agaguguga sente tezina gye ziraga. Respect ku Council Abe. Kitegeera ekintu ekyo. Balina agaguguga sente tebalina gye bagateeka. Kashibeza government elemeddwa awetuuka webeera elemeddwa nga tekyalina kyekyasobola kukola ku economy. Uganda togenda kulaba dola ngezeemu kukka egenda kulinnya bulinnya nkiddamu egenda kulinnya bulinnya unless nga bo bagenze ne bateesa ne His Excellency Kyagulanyi ne bakola dialogue then bano ne basobola okutusumulula. Ate mu kutusumulula nakugamba olina okulaba ebintu bibiri. Ekisooka Uganda erina okwexitinga BRICS. Webanga tennaba ku exitinga BRICS totawaana. Ekyokubiri Uganda erina oku exitinga NAM akabinja ako tulina okukavaamu. Kati nga tonalaba bintu ebyo okitegeera nga tonalaba bintu ebyo tulowooza nti revolution ene ewedde tutandika butandisi. Okitegeera ekintu ekyo tutandika butandisi. Revolution nakugambye yakyusizza. Twavudde mu kintu kye tuyita economic revolution, mu political revolution, twagenze mu kintu kye bayita social economic revolution. Ebintu ebigenda ositula bannansi takyali politics. Ekyo tebakikulimba. Ebintu ebigenda obbasitula bigenda kuva ku social and economic. The fall of a dollar that is leading to economic crash. Economic crash no government okugitaasa erina kunyigiriza munnansi. Okitegeera ekintu ekyo erina kunyigiriza munnansi. Ebintu byemulaba ebyokusenda amayumba bye bakola that is eyo birinyirira bulamu bwa muntu owa bulijjo. Tebiri political, biri social. Omuntu tokyalina wa kusula. Your social life is affected. Okitegeera ekintu ekyo tokyalina business. Your economic life is affected. Okitegeera olunaku lwaliro bano abasajja okustopinga ennyonyi zino okugamba nti temukyaddamu genda Uganda. It is affecting the economy of the country. Kitegeeza nawo economy yawe webana ginyigirizanga bajja affectinga naye egenda kukola ki? Egenda kujja naye mu nsawo yo okusobola okudefendinga economy. Okitegeera okusobola okudefendinga economy egenda kujja mu nsawo yo. Kitegeeza nti we no longer have a political question egenda okuleadinga omuntu okusituka. Era tunadda mu 2031 that is politics as usual. Tugenda kwa tuzeeyo mu Kenya nenga ali tulina KM ya Kabanje ya switchinze dda. Era nze nsasira kati ababanja DR4 obanja ki DR4 nga muli bakubiri mwina ne leader of opposition ate obanja DR4. Tuleke economy tunyige, tuleke abantu babasende ku nguudo babasende economic life yabwe ekyuke. Kino kye kigenda obbatinkula ti omuntu akyasobola kusasulira mwana we fees. Omuntu akyalina waateeka luba. Okitegeera ekintu ekyo takyalina waateeka luba. Abadde alowooza nti nina akayumba kange ebya politics tebinkwatako. Kakati social life ye bagenda girumba. Takyalina waakwebaka. Ono abadde alowooza nti nze nakola ka business k'obutunda bwange olunaku nfunayo ekitwalo agenda sanga ka container nga bakagyewo. Kitegeeza kigenda kuba nsawo. Okitegeera ekintu ekyo kye kino kye mbanyonnyola ne bagamba twafunye revolutional shift. It is no longer political revolution. No. Tugenda mu gundi ya Sudan. Sudan teyali political gundi. It wasn't a political revolution tiyaleetera abantu okusituka. Okitegeera ekintu ekyo banyigirizibwa mu economic life n'embeera yaabwe ey'obulamu bwa bulijjo ne bikyuka. Kikyabaleetera okusituka. Tesoboka eyo beerimba bwerimbi naawe just baawuliddwa content. Kweno stage tosobola kuleeta economic revolution, economic shutdown tosobola. Soko onoonye abantu boodiringa nabo. Tudiringa n'abantu baddabo zedi zenkolawo zendya lwatakoze tagenda kulya.
kati gwo mugabe muno gendo galewa akaduwe kaka ko butunda aina kujja ku machanga government ikasenzeewo ne kajjawo ona agenda otunde ebinyebwa kukubo KCCA we namukuba jeki family yenge etegera nti kati yakomyewo shut down gitugerako nembugu wabadde no ku internet n'olangirya nga biri economic shut down katugirinde tugirabe ate weetabayo mugenda kungwako ngeze nneme kugiraba mujja kumbuulira mwataddeyo yaki oba mukolera basajja kubanga shut down eyasooka bamuyodi we bakwatibwa mukitegeera. Revolution inabagamba ekintu kimu. Revolution is not forced. Teri muntu aplanningira no revolution kwa teri yagiplaningira kutandika. Revolution etandika yokka. Ate revolution yekuvuga so sigwagivuga. Mukitegeera sigwavuga revolution yote mwerimba. Tosobola kera ku machano yiya kintu n'ogamba nti kakati nze ngenda kukola kino. Ogenda situka wekka. Ogenda kusituka bwomu. Yet weetaaga numbers. Mukitegeera ekintu ekyo weetaaga numbers. Gwojja n'ogamba nti kati nze Shama ngenda kukola bwenti. Yes, nyinza okukera ku machano ekikola. But is it going to impact? Wabula revolution yegenda kukola ekintu nga kigenda ku impactinga. Teri muntu yakera ku machana agamba government nti abantu abo mubasendewo ku nguudo. Okitegeera ekintu ekyo? Togenda teri muntu n'omu yakera ku machana bagamba mubasendewo. Wabula because of the fears balina okutya nti abantu bano basobola osituka ne bajja ne batutabukira katubasendewo. Kwe kubasendawo. Abantu bano balina fear nti bana abantu bana basula mu mugetto kubanene basula mu ghetto bangi katubakendezeza tutya. Kakati okubakendeeza katujje tubasendewo obuyumba bwabwe mu ghetto beyongerere eri kubanga batya uprise bagitya. Okitegeera ekintu ekyo bagitya. Nze simanyi sinze yabirese ebya shutdown nze simanyi gye byavudde. Okitegeera ekintu ekyo bagitya. So revolution tebagiragira bigete mwerimba teri muntu n'omu alagira revolution. Zona revolution zitandika lwazo era zigwa ku lwazo. Okitegeera ekintu ekyo buli munansi wokera ku macha n'otambula mu mayumba g'abantu buli munansi munyiivu agamba twagala change ne gwolooza lwaki tasituka kubanga buli omu akugamba tukooye naye lwaki tasituka. Time naye nga factors ezireetera government eno okutandika okuleeta spark eyo government yekola kiyebireeta system yennyini yereetera spark yejereetera kati togenda kudduka togenda kuyingira mu time ya revolution bw'ogidduse emisinde ko balaba kuba obulango kugambye nga bbiri kiggwa saagala saawulidde saategedde nga bbiri kigenda kuggwa wano nga bbiri mwena wabula nneme kubalabayo mwe nga mugadde bizinensi zammwe mujja kumbuulira. Buli omu alina otubuulira bizinensi ye era buli omu ogenda kukwata serefi nga ogaddewo bizinensi. Ate temukeera ku ssaawa 12 nga bizinensi tezinnaggulawo ne mutandika okukwata vidiyo ne mutugamba nti abantu bagaddewo baawulidde. Ngenda kukwata videos ku ssaawa 7. Ngenda kutambula ekibuga kyonna nkwate vidiyo nga wenzipositinga. Waliwo omusajja gwe mmanyi alina bizinensi mu kibuga naye ne waakuguza ekintu tayagala otuuke ku bizinensi ye tayagala. Era ekintu oba okiguze bakikusanza ku kkubo naye asinga okulangirira zi shut down wano naye kugambye bizinensi ye ne bw'oba ng'oguze ekintu okigula bakusanga ku kkubo togenda ku bizinensi ye. Bwambadde njagala nkeere ku macha ngende n'essimu nkwate bizinensi ye weeri nga bbiri ereme kubanga sinzigale. Waliwo atunda amasimu mu kibuga wano atunda amasimu ago gakola order nga gamba ogenda gisanga wano naye nakamugulako essimu ezi nakamugulako essimu 2 nga banyimiriza ku street okumala eddakiika 3 omwana aleeta simu bagikusanza ku street. Okitegeera bagikusanza ku street era ko olwo nagamba kati yene simu gye nkomyeko kugulako. Nze simanyi manya mwe muwandiika amanya mwe mumanyi. Mwe muwandiika amanya mwe mumanyi. Naye nze gambye nakamugulako essimu ezi. Essimu eza 2. Wallahi okufiira wano. Essimu bazinsanza ku street.
muze ndiko omuledi nja mutwalira obusajja okitegeera essimu bazinsanza ku street era essimu gye nagamba kati yene esembyeyo nembivaako so tosobola ku sparkinga revolution gwe kenyini tosobola so nzaba abalangirira revolution musoke mutubuulye business zammwe tukere ku macha tukwatewo naye tusange nga temugaddeewo mujja tubuulira tugamba tubanje abasibe ekyabasibe tebakibanja naye nga tikye ekitugattako kati essaawa eno ekyabasibe kye tulina okitegeera ekintu ekyo ekyabasibe kye kiri ku gundi nti kimaakinga bulungi nnyo ne Amnesty report bamaakinga senga bano bagaana okuteeka ebintu bino mu nkola kaakati kyetaagisa gundi yennyini nnyini okusituka ne bagamba Amnesty report gye mwaleese ebintu bagaana okubikola. Amnesty International is an international watchdog for International Court of Justice and International Criminal Court. Kitegeeza ki? They have extra powers okulaba nga ba enforcing ekintu kino. Ne from the blue tulaba economic shutdown. Otunuulya Amnesty report gye tulina economic shutdown mweri terimu. So tutegeere ebintu bino high powers. Okitegeera ekintu ekyo tutegeere ebintu bino engeri gye bikolamu. Tegeera revolution ebeera ku stage ki? Kubanga we tunaabuuka ebintu bino fefe nnyini tugenda kukoowa. Ogenda kukoowa kasita onaateeka amaanyi mweno revolution ogenda kukoowa. Abamu genda kukooyera ku kkubo muleme kutuuka. Lwaki? Nti gwe olina emotions. You want change as early as yesterday. Yet the revolution has its cost. So lwaki bakugamba it is timeless. Teyina budde. Negwe buli olangirira ekintu n'otakituukiriza n'abantu bakufuula nuisance ne bagamba abo twabamanyiira just baleekaana buleekaani ne bakibateekako naye nga muli ku cause ntuufu ne bagamba twabamanyiira olangiridde shutdown esooka temulabyeko ey'okubiri temubaddeeyo ey'okusatu temuliyo kati abantu batuuka nabo ne beetamwa naye abantu baleke embeera ebanyige. That is it. Mukitegeera. Naye gwe ogamba akakati buli kintu ekijja olaba nga spark. Buli kintu ekijja ogiyita spark. Emisinde gya kabaka eyo spark kati gula akajozi wodduka bano nga badduka kwata mu Kampala road. Wali yakwata Kampala road. Jali. Ekyo ne kitakola. Tufunye birthday run endala. Kakati tujigendemu we tunaatuukayo kwata wano waliwo yagendayo. Lwaki? A revolution is about you gwe kenyini. Nze simanyi mwe muwandiika amanya mwe mumanyi, nze sirina linnya lye mmanyi. Nze just njogera ku byenda bwana ku internet nga bitambula. Okitegeera ekintu ekyo weebale nnyo mukyala mukulu. Tegeera. Gwe buli kamu okayita spark. Gwe kenyini omulamu ogutta n'okumalamu abalala amaanyi. Kuba omuntu omukyajinga n'awulira nga ali charged nga alaba kirina kuggweeraawo. Naye agenda okulaba talina kyalabye ng'anafuwa. Kitegeeza omutima gwa revolution gutandika okukka ne gufa. Siri kujjasi. Just njogera ko gizigano ge mazima. This is the reality of this. This is about bino ebiri mu revolutionism. Bebirimu. Especially ku revolution ya Uganda gye tulimu. Revolution ya Uganda is full of foreign policy. Ino kubeera mu ekintu ekituta international intervention mu ekiri. Oba oyagala oba toyagala mu ekiri. Okitegeera mu ekiri. Zigenda kureacting, the answer is yes. Zatandise okureacting, the answer is yes. For example, lwaki Ebola ali mu nsi 3? Lwaki ali mu nsi 3? Ate nga katwa besaawe n'ebintu ebali mukola biri mu kuba tourism industry kugiteeka ku ttaka. Bano kwagala okwetaasa bagambye ka tusainize contract ne company ya Boeing mutuwe ennyonyi. Okitegeera ekintu ekyo?
mutuwe ennyonyi 10 kampani ya Boeing mbwegenda zitwa. Do we have the money? The answer is no. Uganda terina sente zigula nnyonyi essaawa eno. Tezirina. Naye ki baagala kwetaasa? Bamaze tebakomye n'okwo. Bagenze baleese embu. Waliwo egundi gye baleese. Waliwo akantu akansisizza. Njagala mbalaga abasajja bano. Pressure nnene. Naye tukakkane. Njagala nkulage nti pressure esuse. Olaba abantu bano. Obalaba abo. Mulaba abantu bano. Kuliko omukyala n'abalala bali batano. Mbu abantu bano Israeli Idi Amin Dada be yawamba ku kisaawe. Oshegera Idi Amin Dada be yawamba ku kisaawe. Kati mbano babaleese babakomezzaawo. Era basinkanye Chris Magezi. Oshegera mu Idi Amin Dada be yawamba mujjukira bagamba nti Israeli yajje Entebbe airport rescue mission. Neja abantu Idi Amin Dada be yali awambye. Kati bano babaleese mu Uganda. Kati no webuuza babaleetedde ki? Bikwataganira waddala. Kino ki bagezaako kugenda nti reflectinga back kwegula ku America. Kuba kati essaawa eno bakimanyi ti America ne Israeli bwebati bali. Babadde bakamala oku announcing abo nti babaleese Israeli netubulokingirawo. Netugamba temudda Uganda. Naye nga bano already bamaze okukola ki? Bamaze okukuba amawulire nti kati bano abantu Amini be yawamba tubaleese mu Uganda. Baagala kulaga nti enkwatagana yaabwe ne Israeli y'amaanyi nnyo. Kubanga nagamba nti abantu bano bamanyi ekijja, bo bakitegeera. Ne bamanya nti Israeli bigenda kuwunya. Kati bakitegedde nti Israeli gigenda kuwunya. Kati kwe kuleeta abantu abo mu Uganda. Ne babaleeta. Ne bagamba kakati bano abantu Israeli byajja bawana nnyo Israeli nti y'amaanyi nnyo era Israeli yajja n'ekuba Amini n'emutwalako abantu. Era kakati ffe tuli tiimu Israeli. Israeli nga mulowooza yagala kumanya. Yatuweereddewo. Tonna bitegeera layira kiri bwe kiti. Nja baddiramu. Nabagamba wano ku Infinite Class olina okubuuza paka wobitegeera. Abantu abo bakitegedde nti Israeli egenda tukuba, egenda tubulookinga. Babadde bakimanyi. Kati bano abantu okwagala okusooka y'amawulire baleesa abantu abo gurupu eno yeno Idi Amin Dada gye yawamba. Bebo bakaawo nawo be yawamba. Ojjukira rescue mission was it around 1976 awo. Okitegeera we yabeererawo. Kati bano Idi Amin Dada be yawamba bano babaleese ku gundi Uganda ne babateeka mawulire nga bakimanyi nti Israeli sengere n'alaba kino netegeera nti bano bakyali baffe esobola okulivansinga, but since it is an American foreign policy gye tuliko Israeli yabablokingiddewo nti Israeli after 50 years, yes, nkugambye kati tuli ku gundi twekutte ku bisubi omanyi ennyanja ebeera ekumira n'akasubi akayita bwe kati osobola okukeekwatako. Kati after 50 years babaleese nga bakimanyi nti enkeera Israeli ebabulookinga. Israeli did not stop yatubulookinze. Ne tugamba bana Uganda temudde Israeli teri. Babakomezaawo after such a long period just kukulaga nti na kati fe tukwatagana Israeli. So tuve mugambo lingi ono. Bebo benyini bebaleese si bazzukulu bebe baleese benyini. Era n'obufaananyi wabulaba omukazi awo ng'akutte akafaananyi ke kali mu black and white. Nti oyo y'omu ku bakola ki? Ku be baawamba. Okitegeera ekintu ekyo? Era basisinkanye Chris Magezi, amawulire ne gakuba. Ne ku international news kwe bali nti abantu Idi Amin Dada be yawamba babaleese Uganda, babaleese kyabulambuzi. Babaleese ki? Simanyi. Nenga target gye babadde baagala kugezaako ku blockinga Israeli, butakutu blockinga. Israeli neetuweerawo. Essaawa eno oba oli munnayuganda ng'oyagala okakasabye nkusomesa, njagala okwate passport yo genda oyingire Europe. Gikwate, kankulageko. Bampita Dr. Shama, kabaka wa Foreign Affairs. Kankulageko. Manyi nabagamba nja basomesa ebintu bino nga mukwasaako ebiri. Kambalageko.